ya olina nomukubira omulagirire tuli wano bamuwadde Esther bamuwadde ebintu bye Esther Esther Sala ojje kakube n'ekifaananyi ng'osala ndala bana mami Yesu yebaziwe Yesu yebaziwe nenga wazze buto leera alage Alex bana nenga wazze buto tuze tulina surprise nno fe tuli ba surprise amina nze ndimanyi bya Alex bya surprise ne mugena kunzirisa kubanga ate kusirika gwe tunula mu buutu olabe si mu buutu waliwo abooluganda babiri bali USA bakuwaddeyo esente mbuza capital capital emirimu gyo giri gyokola so ne bagamba nti nno yongeremu mu ka bizinesi osobole okulabirira abaana so ize sente eziri omwo zisukka mu mitwalo 10-20 zityo zeeyongerayo so beebazeeko abakuwadde ku sente kakati nga sinnabeebaza asooke mbabuulire ekyoto kye nafunye ekiro otyo mukama yaŋŋamba esitagenda mu kusiiba ennaku 9 nemugamba mukama ndi mukusaba kukola oŋŋamba kusiiba ennaku 9 nensooka awo ne mbannonga aganye nemugamba mukama mutuufu taata nkooye obutakola nendota ekirooto aŋŋamba Esther siiba nno nayita mu bantu bangi mutani wange asembayo obuto namugamba wo mugamba asiibe mutabani wo wa myaka emeka myaka 7 namugamba mama nakulose mukatonda agamba siiba naye mukama akigamye n'omwana omuto kantandike nensiyanga ntandika okusiiba naye nga nkabirya mukama nagamba wegayirire ku lwakino nga negayirirawe kale enjiri nagamba sooka ogireke wegayirire nenemerako nengenda okubuulira enjiri naye nagamba enjiri nagamba sooka okoleki ogireke wegayirire ku lw'ebyenjagala neŋŋonda mangu sirinda miggonze negayirira nga bwendi naawo nga kayasi kyekankola naye mukama mpa njagala kapita ava gy'oli kubanga mbatawatanyizza nga nze omuntu biganye naye njagala kapita ava gy'oli kati tuba tujja twegayira ne bannange bona bafunye bye baagala naye nga mukama nze asembyeyo nangamba nyina ensonga lwaki gwe asembyeyo ensirika ekiro naloose enswa anasobola kulota ssaawa nibangamba bulayo eddakiika 13 essaawa ey'omukaaga etuuke ensituka ne neebaza nendota Pastor Tom waddako nga leese busha y'ennyama mu nnyumba yange n'ebyennyanja bingi ne nga mukama nga mbulira saana kuva mu kirooto okuba byali birungi mubuliwo nga sibiraba nembulira ennaku nga nimanya kale singa sivudde mu kirooto mukama oba ntwalire ddala mu nsi y'omwoyo neebeerera eyo olange ensi yange y'omwoyo enyuma naye ne nga mukama nedda era osigala oli mwesigwa weeyogera ekigambo kituukirira kati bannange nze nkulya ekibiina kyabo abantu betwegayirya ne bane bawa obujulizi nembula n'okugamba oba ku mande siddayo bawa obujulizi awala bali mu mitingi za mbaga naye nga twatandika mukama jestanda zebula zigenda waliwo kinjagala okukola mu bulamu bwabwe mutandika okusaba nabo naye nga bawatandisa owa obujulizi ssebo bange mune yafunye contract yafunye sente naye nga mukama era nze gweyagala osembyayo neera nze asembyeyo amina bebazeeko nebaza bakikoze mwinna bannange mutuufu njana gye muli mukama abawa omukisa abagizeemu soka okwebaza katonda mambo tuufu mazima yabeera mwene ensonga nganze kumanyi gange ngezaako bingi naye nga ayagala kundaga nti yasinga mwatupaka lwanzikakkanya nenzikiriza nti katonda ebyaddala gwe nyina okwesiga bali lukyayongera okundaga nti nze gweolina okutunuulira
Amina. Era mutufu gwe ntunuulidde tufunga amabawo omukisa. Amina. Abaddize wagaziize ensalo zammwe ensozi zammwe aziseeteeze. Amina. Kuyana kwammwe akutuukirize. Mu linnya ery'amaanyi lya Yesu Kristo Bala Katonda omulamu. Amina. Abawo omukisa. Wow, tuyanzege abantu abawagidde Esther namazzi Mukama ab'omukisa. Mwena abayimiridde naye Mukama ab'omukisa ogw'amaanyi. Mwebale subscribe to our YouTube channel, Senono Alex Official, Gospel Voice Library. Yes, mubere bulungi mwelaba.